enziba zigaddemu ate laga kyayagala gabba abaana mbu okujja kati bambi naye baneerengera bana abamiliyoni 7 ya rabbi bannange ababadde ku nkwanirizaako omulabi wange ndaba olunaku olwaleero obufere mu ggwanga Uganda bususse. Waliwo eno kampani eya WTW gwe wenna alina app eya WTW nga obadde oteekayo ssente mbu simanyanga mukola investment oteekayo 25 mbu ne bakuwa 5 oteekayo kakadde ne bakuwa miliyoni 2 oluvannyuma lw'ebbanga lye babeera baakugamba mukwano manya nti baakubye. Audios ezo z'owulira z'abakozi ababadde bakola mu kampani eno bennyini bakizudde nti mukama waabwe abadde nga mufere abba abantu. So far right now app gy'obadde ng'okozesa munnange yakulozingiddwa naye yakulozingiddwa nga eriyo ssente z'abantu tokyasobola ku withdrawingayo yadde 10 bw'ologinga in mu ka app ako ajjukira nti zibeeranga WhatsApp nti ologingamu in ne bakuweereza koodi eyo n'ogiteekamu Facebook neggulawo oba nti WhatsApp oluteekamu ne bakuwa koodi n'otukamu koodi eyo WhatsApp neryoka eggulawo. So kati neno app weeri mbwakadde kano buli abadde agikozesa ng'olinayo ne ssente zo tokyasobola kugiggulawo tokyasobola kugiyingiramu kujjamu ssente zo. Lwaki? Nti tebakyagaba koodi. Mbukati ate bagamba abantu bw'oba oyagala koodi sindika 50,000 ya bagamba abantu kati bw'oba oyagala koodi sindika 50,000 tuluke tukuweereze koodi. Imagine olinayo miliyoni zo 7 bazisibiddeyo olinayo miliyoni zo 3 oba ssente zonna ziriyo kweyo app kati ate mbw'okuwa koodi okulogingamu ini oyina kuba waayo 15,000 kitegeeza ne zino 5 ogenda kuzibawa era bazirye. Bannange Uganda simanyi oba ffe tususse okwagala ebintu by'obwereere. Tulekerawo okwagala ebintu by'obwereere baddiya. Tubuguma nnyo mu bintu nga bino oteekayo kakadde simanya ng'ofuna miliyoni 2 tubuguma naye akakadde kaako osobola okayinvestinga mu bizinensi yo. Akakadde kaako koyina oba 20,000 oba 5 osobola otandikawo bizinensi yo. Gwayina business osolozze investinga mu business yo yennyini ne zijja n'amagoba mu bbanga ly'oba oyagala. Oba kitegeera abafere bano kye bakola bwe bati atandika ekintu kye bw'atyo kati bano abasooka okuyingira muyinza okuyingira nga 10 n'awaako 2 kati ababiri bano be bagenda osikiriza abalala okuyingira otaddeyo 5 ne bakuwa akakadde immediate oddukirawo twafuna TikTok Facebook oli addukira unagaba nange nze nataddeyo 5 bampadde akakadde n'abawa ne screenshot ne bana abamwetolodde abakirabyeko kati ne babuguma. Ng'omanya Bannayuganda nti tubuguma n'obuguma n'ogamba nange kangende kanyingire okukakkananga abantu nga 50 bayingidde ku lw'omuntu omu ono gwe bawadde. Kati 50 bano abayingira omufere mugezi 50 beebazze era buli omu alina ssente za investings zataddeyo kati agenda kubba abantu nga 45 5 abawe. Okitegeera kati 5 bano bawadde ne bali abatannafuna bajja gamba naffe bajja kutuola bano bafunye. Okitegeera kumbe bali bamaze okubbibwa. Kati 5 bano bagenda kuvayo bakikube media nataddeyo 10 bampadde 2 nataddeyo kakadde bampadde 2 nataddeyo 3 bampadde 6 naye ngeri be babbye bangi. Kati bano 5 bagenda kukuba enjiri okukakkana abalala nga 10 bakoze eki bayingidde kubona avayo n'akikola aba akakasa kuba baba bamuwadde nga kituufu bamuwadde. Kati alina bakakasa n'abamuliraanye bonna okkakkana n'abafamire bonna ayinza obbayingizaayo ne bababba. Kati bambi tulekerawo ebintu ebyokwagala ebyobwereere akasente ko kabe nga kafulumira ensonga. Imagine sente z'abantu kati nnyingi
you guys Uganda tetuli baavu okusinziira ku bantu Don Chris be yabbye n'okusinziira kweno WTW abantu be yakabba waliwo endala gye boogerako beeri YD wati YMD oba eyo ngenda kuginoonyerezaako ndabe naye okusinziira ku bantu ababbiddwa tetuli baavu Uganda naye emitwe gyaffe gy'emyavu emitwe gyaffe myavu tigwe wena omupya nga gwe mulundi gw'ogusoosa okunkyayirako ku page yange wano ngenda kusaba obenga osubscribinga like comment and share kati bwo subscribinga ko kiyamba okuba nti page yange ekula ate bo likinga no commentinga kiyambako okuba nti video etambula kati bwo mala okusubscribinga waggulu awo waliwo akagundi akajjawo kalinga nga akade osobola okukakoonamu nti bajja kuba bakuweerezanga ka notification oba aka message buli lwembanga ntaddeyo video ekutuukako ku spot nga nakagiteekayo bwe nti ebanga ekutuukako kale mubeere bulungi mweraba